Sabagalwa balungi banirizaako nnyo nnyini ddala mu programu yaffe eŋŋanzi bannange programu eno mbagamba bugambi nti mwe mweka abalabi baffe abalungi mwe mugifudde ekyenjawulo kubanga we mutali bamikwano tetusobola kubeerawo. Programu zino tuzireetera abantu okulaba nga musobola okuba nga mubaako ebyenjawulo bye mujjamu n'ekyokuyiga kwessa nno n'ekyokumanya nabagamba nti tulabe bulabi nga bwe tuyiga tulebe kulaba kukulukusa maziga bannange abakaabamba manyi nti gye muli kubanga binyigiriza omutima bikwatako nange kennyini wemalira programu eno bamikwano gwange mba sikyali kyekimu zinkwatirako nnyo nnyini ddala amanya n'eddoboozi Wange Eyalya omuweerezaawo tugenda kubatabula mpolampola mu mboozi zaffe nze mbiyita ebizibu ebigwawo mu bulamu bw'abantu obwa bulijjo kubanga mukwano gwange obulamu bwe butyo embeera bwetyo teriyo kaserengeto kokka mubaamu obuserengeto kw'ossa n'obusozi kaakati nno obusozi obwo mukwano gwange bwe tuvaayo tulabe nga tubawa mumanye nti na bino bituukawo mu bulamu gwe abadde tamanyi nti nno abantu bafuna ebizibu abadde tamanyi nti nno ebintu bibaawo ebizibu eby'enjawulo omanye nti obulamu bwe butyo butambula tebubeera ku museetyo gwokka naye nga bamikwano mmwe abalabi abalungi nyongera bwongezi beebaza weebaza okubanga mutufuula ekyenjawulo okubanga mutugoberera gwe nno mukwano gwange naawe yakatweyungako tuli mu programu yaffe emanyiddwa nga taasa obulamu mukwano gwange taasa obulamu ekwata kuki tugoberera ensonga zonna nga bwe ziri era mbeebaza bamikwano gyange mmwe ababeera eyo ne mutuweereza nga ebizibu byammwe oba amaloboozi gammwe ne musheeringako nammwe ebizibu byammwe ebyenjawulo ne mutubuulira ku biki bye muyitamu ne tusobola okuba nga tubaako okuyamba okw'enjawulo kwe tubayambako kw'ossa n'abalabi baffe abalungi n'embeebaza amagezi gammwe ge mutuwa bannange mutubuulidde amagezi mangi nnyo nnyini ddala agamu gatukoledde bamikwano programu tuziterawo nti tubeerawo twejaajamye tusirawo abantu okulaba nga musobola okuba nga muyamba ku bannammwe musobola okuba nga muteesangako naffe era amagezi gammwe tugatwala mbeebaza bamikwano abagalwa abalungi abalabi baffe abalungi nsijjako wanga kubeebaza mwe mutufudde ekyenjawulo mwe mutufudde bannamba 1 kwegamba programu eno yekyasinze mu ggwanga lyattu Uganda enkwe muzirabye ndowooza programu eno mubadde nga mugigoberera bulungi okuva eri gye twatandikira ddala nabagamba tugenda kuba nga tugigoberera ngaffe abamawulire gwe mulimu ogutusasuza okubanga ensonga ezo tuzigoberera bulungi nnyo ddala netumanya wa gye zibeera zaggwera tetukomya nsonga mu kkubo ffe twesowolayo okubanga tutambula nammwe netutambula n'abo abeera batuweereza ebizibu byabwe ebyenjawulo okubanga tusobola okumanya ensonga zonna nga gye zibeera zaggwera kaakati ku mboozi ya resite kwe tukyali nno mukwano gwange gwataaliwo ngenda kuba nga nkuliiramuko katono nnyo ng'enjogera y'ennaku zino bweri ngenda kuba nga mbigayagayamukko katono nnyo omukyala resite abamu gwe muyitanga emboozi y'omukyalo w'e Dubai omukyala eyali ebweru yagenda n'akola mu bulomi obw'ekitalo n'abonaabona mu kiyumba mumanyi emboozi y'ebiyumba kwegamba bangi muwuliddeko ensonga ezo abamu bazeese ku mawulire nga bangi bafiiriddeyo abaana ab'obuwala mu biyumbe kale kwegamba ebiyumba ebyo tebitera kubeera byangu emboozi eyo gye tuliko nno eya mukyala amanyiddwa nga resite yatulajanirako emabegakaawo ng'ayagala tubeeko obuyambi obw'enjawulo bwe tusobola okuba nga tumuyamba ngaffe abamawulire nti gwe mulimu gwaffe naffe tetwatuula twasitukiramu okulaba nga ensonga eno tugigoberera bulungi nnyo nnyini ddala tulabe nga gye yaggwera mukwano gwange resite yagenda n'akola era n'atunda akataka nga bwe yabagamba wali mu ntandikwa yatunda akapoloti oluvannyuma lwa taata we okufa kubanga ekirooto kye kyali kyakwagala kugenda Bulaaya kukola era bw'atyo n'atuukiriza ekirooto kye n'agenda akole naye bwe yatuuka eyo obulamu tebwali bwangu yatuukira ku street nga bw'omanyi nti eri gy'ogenze oba tolina gw'omanyi okuba talina gwe muntu yamutwala talina yadde kampuni mwe yatambulira yatambula mpolampola paka lwe yatuuka n'atandika obulamu mpolampola okupambana okutoba kuba embeera yakutoba ng'ayagala balese Uganda maama we kwessa ne baganda be oba muganda we asobola okumaliriza emisomo era yabeerangawo ng'aweereza akasente ka school fees mpolampola okulaba nga muganda we asobola okuba nga asoma kwessa ne maama we okulaba nga amulabirira naye ate bwe yatuukira otulajanira ng'atugamba nti maama ne muganda we bamwefuulira era bw'ati resite ku kyeyo gye yali yafuna obulwadde obutategereka obutamanyibwako gye bwava embeera kale kwegamba yali mbi nnyo naye nga bamikwano gyange embeera nno obulamu bwe butyo bwe butambula mukwano gwange embeera ezo bwezityo abantu bazifuna mulamu bwa bulijjo naye nagamba nti bw'oba osigadde okyali mulamu kyekirabo Katonda kyatuwa ku nsi kuno bw'obanga okyassa mukwano gwange yisa buyisa ngalo mu maaso omwebaza ofukamire ku maviivi go omwebaza olw'obulamu bw'aba akuwadde kubanga singa resite mukwano gwange yafa
buno obujulizi obw'emboozi zino twandibadde tetuzirina essaawa ya leero naye ekirungi kya byonna era namugumya ne mugamba resite mwana wange oba mukwano gwange oba sisita wange guma olw'okuba nti okyali mulamu kasita katonda akuwadde obulamu akuwadde obugagga wawona bakolako n'otereera bulungi nyonyi dda naye nga resite atulajanyira agamba nti ye ayagala maama we kwessa ne muganda we basobole okuba nga bakwatagana batabagane bonna wamu era y'ensonga gye tuliko kubanga programu yaffe neyataasa obulamu teriwo okukutula teriwo okwawula ffe tetukutula kulaya tetwawula tetukkiririza mu revenge tetukkiririza mu njawukana tetukkiririza mu busungu kale kwegamba twagala tugende okumaliriza programu yaffe eno nga tufunyeemu okutabagana nga tufunyeemu ekyokuyiga bwe kiba kyetaagisa abeetonda nabo bajja kwetonda tusobole okuba nga tutambula mpola mpola mulungi nyonyi ddala naye maama oluvannyuma lw'okutunda ebintu ebya muwala we nze nkuyita kubibba oluvannyuma lw'okubibba ebintu bya muwala we maama ebintu byagendanga bikyuka mpola mpola abali mu mbeera ennungi nejjanga ekyuka nejjanga ebintu byefuulira muganda wa resite gwe yaleka e Uganda bwe twogera resite yakomawo mu ggwanga lyattu Uganda era twasobodde okuba nga twogerako naye nga bwe nabagambye mabegako awabaddeko twasobola okuba nga tumufuna mu kya resite n'atusobola okuba nga tunnyonnyola ensonga zonna nga bwe zaatambula ne tubasuubiza nti ffe tugoberera nsonga ku nsonga tugoberera ensonga zonna nga bwe zirina okutambula omukyalo oyo twamumaliriza bulungi nnyo nnyo resite so ne tusalawo okubanga tetugenda fuuka abalyaz'amaanya tusobola okuba nga tunoonya ku maama ono asobola okuba nga atubuulira sayidi ye eri etya kubanga tuyinza omunenya bagamba tosala gwa kawala nga tonawuliriza gwa kalenzi mukwano gwange maama tuyinza okumunenya naye nga naye tomanya ayinza okuba alina ensonga ze mpola mpola naye nga resite ye omutima ogwo omulungi resite yonna gy'oli mukwano gwange njagala osigaze omutima ogwo omulungi so tugenda kuba nga tunoonya ku maama atubuulira ate sayidi ye tumanye tunyonyolwe bulungi tufune okunyonyoka okutuufu maama oyo ayinza okuba nga naye tomanya alina ensonga ze lwaki yakola ebyo kuba sisuubira nti maama w'omuntu nga wakira ku makya n'omuteeka ku nsi n'omuzaala n'otamutta oba n'otamusuula kasasiro n'osalawo omukuze kyemmanyi tosobola kulya mu mwana wo olukwe era naye kyemmanyi ayinza okuba nga alina ensonga ze zitali zimu lwaki ebintu ebyo byatambulawo ebityo so tusazeewo tumunoonyeeko tugenda tuba tumunoonyako mpola mpola kubanga emabegako eri mu mboozi eri gye tuvuddeko ya resite maama alaajana era agamba resite nti yamutuusizza ku ebyo byonna agamba resite nti yatta muganda we agamba resite nti yalwaza muganda we naye nga resite yatulayirira n'atugamba nti nze siina kye nakola wabula neekola ku bwekozi nga nze omuntu ebyange ne biterera era resite gyali yonna mwamuwuliddeko nti ye ebintu bitambula bulungi nnyo nnyini ddala naye tugenda kuba tunoonya ku maama ono atubuulire ate ensonga zaali zitya osanga we tunamaliriza puroguramu eno tugenda kuba nga tufunye ekyokuddibwamu naawe omulayo omulungi tugatte obwongo tumanye mukwano gwaffe abantu bano magezi ki ge tubawa tugenda kuba tunoonya ku mukyala mpola mpola maama wa resite asobole okuba nga atubuulira ensonga zonna nga bwe zaatambula mpola mpola bwe tunaba tumufunye tugenda kuba tumubatuusaako bulungi nnyo nnyo ddala puroguramu yaffe yataasa obulamu gwe wenna mukwano gwange ate eyakatweyungako eyakatwegattako tuli mu mboozi oba mu bizibu ebituukawo mu bulamu bw'abantu obwa bulijjo tugenda kuba tunoonya ku maama wa resite tumukubireko tumufune tugenda kuba tumufuna mpola mpola maama w'abaana hello mukadde nkulamusizzaako mukwano kale nnyabo osiibye otya olunaku olwaleero ndi bulungiko oli bulungi gye tuli munnange kaakati nkubye nga nviiridde wano mu puroguramu emu emanyiddwa nga taasa obulamu era nga nze ndi munnamawulire kale kwegamba tugoberera ensonga nga bwe ziri ne tusobola okuba nga abantu tubamanyisa butya embeera bwe ziba zitambula mu bulamu bw'abantu obwa bulijjo kakati tulina muwala wo bamuyita resite yatuleetera ensonga ze ku mmeeza oba mu ofiisi yaffe n'atugamba nti yasalawo agendeko e Dubai akole nga bwe kyali ekirooto kye era bw'atyo n'atugamba nti yaliko akataka ke yatunda muzeeyi taata ke yali yaleka kubanga yatugamba taata we yali yagabanya buli mwana yamulekera ye n'asalawo akataka akake akatunde asobole okugenda e Bulaaya okukola era n'atubuulira nti embeera teyali nnyangu bwe yagenda eyo
yabonaabona n'atuuka n'okusibibwa baamujja ku street n'asibibwa era embeera teyatambula bulungi n'asalawo kubanga akola kale oluvannyuma embeera yamala neteyateyamu oluvannyuma lw'okuzuula bannayuganda banne oba omuwala omu eri mu kkomera gye baabasibira n'amubuuya n'amugamba ffe tulina ekiyumba mwe tukola tugende tukole mu kiyumba era bwe baabata resite ne bagenda ne batandika okukakalabya mu biyumba maama nga bw'omanyira bulijjo bw'owulira ndowooza amawulire otera okugawulira nti abantu bangi bafiira mu biyumba ebyo e Bulaaya e Dubai eyo kale resite bw'atyo n'akola bwe yatunnyonnyola nze nkunnyonnyolamu nga resite bwe yatukubira ensonga zonna ku mmeeza resite n'akola yali alese muganda we e Uganda ng'akyasoma n'asalawo akole ng'akasente bw'aweereza mpola mpola muganda we asobole okumaliriza okusoma nga naawe maama we bw'akulabirira era ekintu yakikola n'atugamba nti yatuuka akaseera akasente kale ne katereera n'abeera ng'aweereza akasente n'atuuka akaseera n'agamba nti ayagala mumufunire ennyumba ez'abapangisa kw'ossa n'eza bizinensi era mwalaga nti buli kimu mwakikolanga mu mitendera era nga ebifaananyi mubimuweereza bulungi nnyo naye gy'ali n'atugamba nti yali addamu amaanyi ng'alaba nti ebintu byasazeewo okuba ng'afuna abifuna era nga alaba mutambuza bulungi ensonga naye ensonga we zaatuukira okuba nga zitabuka resite we yayagala okudda e Uganda resite buli yayagalanga okudda e Uganda ng'afuna obulwadde obumuluma obulwadde bwamuluma nnyo simanyi oba naye yakubuulirako simanyi nnyo oba wabimanya naye katusooke tuwayeemu nkubuulire nga yiye ensonga bwe yazitugamba nti n'atugamba nti yafuna obulwadde ne bamutwala mu malwaliro ag'enjawulo ng'obulwadde tebutegeerekeka omubiri gwonna ne gufuukuuka n'afuuka kale kwegamba ekyenyinyalwa paka bwe yafuna muzira kisoomu n'amubuulira nti e Uganda waliyo omuntu asobola okumuyamba okutereera era resite n'atambula n'aba ng'akwatagana n'omuntu oyo endagiriro gye baamuwa n'asobola okuba ng'afuna okuyambibwa okw'enjawulo ne bamujjanjabangako mpola mpola era embeera yajja ekyuka mpola mpola paka lwe yatuuka n'atereera naye ate resite n'atugamba ekimuluma era ekimuli obubi ekimulumya omutwe n'ekimulumya omutima agamba nti ye bwe yamala okutereera ate muganda we n'aba bubi endwala yennyini resite gye yalwala ne muganda we gy'alimu ate agamba nti gwe omunenya omugamba nti w'otambulidde wonna bamugamba nti resite ye yavaako obuzibu ye resite yatulayirira era tulayirira n'atugamba nti talina kibi kye yakola muganda we wabula ye yeetambulirako okulaba ng'atereera era n'atereera bulungi era atugambye nti ye embeera ye simbi yasobola n'okudda e Uganda era mu Uganda mwali kuba ye resite ye twamufunye n'atubuulira sayidi ye wabula mu kyo ng'ayagala tumanye ffe ne tusalawo ne tugamba ffe ng'abamawulire tumanyi tugoberera ensonga zonna kutuuka wa gye zirina okuggukira tugamba tetugenda tuula butuuzi ate ensonga eno gikomya mu kkubo kuba nkulu nnyo ne tugamba katusobole tunoonye ku maama wa resite kubanga yalina omulwadde yamanyi omulwadde embeera ki gy'ayitamu osanga maama oyo bwe tunaafuna endowooza zo n'ensonga zo tunaamanya ne tugattaganya ekituufu kyekiriwa kakati mukadde era we tusazeewo tukubire essimu ne tukubira tumanye twagala obuulire omulabi omulungi ali eyo lwakuba nti munnange tetusobodde kukufuna nga ggwe omuntu kutuuzaawo wano era wandibadde osobola okunnyonnyola naye katugende ne kino bwe tunaaba tusobodde okukufuna nga ggwe omuntu ate oli tunnyonnyola ebisingako naye nga kyembuuza mu kyo kuba resite agamba mwabba ebintu bye bye yakolera ebbanga eddene n'abonaabonera ku kyeyo asibiddwa lwaki maama mwatwala ebintu by'omwana ekituufu nga bwasazeewo okugamba ennyabo saatwala bintu bya mwana ennyabo nga bw'omanyi ng'omuzadde emukwano ono omuto yakitemu nagamba maama nga bwaweereza ssente maama nze kifo ky'ogenda okwewola ssente mu banka sooka mpe zino ssente ozikozese
Olwo ye muto yali agenda kukola ki? Ng'alina omulimu gw'ayagala okutandikawo. Yamugamba kale. Kale Sente za munno wanaatuukira okudda beera ng'ozizizaawo. Omwana nga maama njazizaawo. Kati ne musalawo obutamugamba resite gye yali? Era nagamba sirenda mugamba kubanga oluusi kyali mutawaanyizaamu mu mirimu. Kati munne n'akola nze kyesaamanya nti ono Sente zimulemeredde muli mu mutima. Ayiyiza amagezi amalala nze byesaamanya. Agenze ndowooza mu bantu bwe basawo ng'aba asiganyiza munne. Gwe by'otaamanya. Byotaamanya ng'omuzadde. Mbimanya akomyewo oyo nga mpula bagamba akomyewo. Obadde obwamuluma bwennyini buli ku munne. Ddala bw'oba gwe muzadde olowooza ki ng'ebyamuluma byennyini biri ku munne. Kati gwe resite yagamba. Nabiwulira nga yagamba nti bwe yeetambulira. Mbona bamugamba mutowe. Oba ekyo yakikugambye nze nabiwulira. Nze teyannambululidde nnyo engeri nti nno gye kiri nti famire. Kale famire ye yagyagala era abaagala nnyo. Naye yaŋŋambye nti ye bwe yeetambulira n'atereera naye kati yagenda olaba ng'ate ebintu bikyuse ate obulwadde obwamuluma ng'ate bwe buzze ku muganda we. Andi kati ye yeekwasa agamba maama wange ne muganda wange baatwala ebintu byange bye nakolera ebbanga. Tetwabitwala mu bubi. Ng'awono munne kale ndowooza yakola ensobi naye era yeetonda ng'omwana. Bwe banaasisinkana. Naye nange saagala bompagana wakati w'abaana saagala nze kwawukana na mwana wange naye nga sabba nti nzibi. Kubanga resite ye abadde alina obunyiivu bungi ku mutima kale tayagadde bbulaga nnyo naye ng'enjogera gy'ayogera eraga nti yanyiigira maama. Omwana ono ye yankozesa ensobi. Omwana ono omuto ye yankozesa ensobi munnange naye nga sigamba nti Sente z'omwana nazibba. Kyamubba bubbi. Kati ensobi gye wakolamu maama nga ggwe yabutagamba resite nti munnange akasente ko ba muganda wayagala kola bizinesi bweti ne bweti oba tufunireyo kasente osanga olusi bwe mwali mugambye yandiyiyiza engeri gy'abafunirayo akasente. Ngate engeri gye nali manyi nti bakola emyaka mingi nemanya kati egy'emyaka ginamala okuvvaako nga munne Sente azizizza. Kaakati ono mutowe bizinesi akasente ko bwe mwakafuna yatandika akabizinesi oba nako tekaakolebwa? Akabizinesi naye olumanya eby'abantu abakulu yaŋŋamba akola. Nalabirawo naye talina yadde ekikumi. Ntambudde Sente zimpeddeko. Omwana mulwadde. Ate kati resite atugamba nti gwe omufukaamirira omugamba nti asumulule muganda we awonye muganda we yamutta kubanga obulwadde obumuliko bwe bumu obwaluma resite. Nkisaba nnyo era nakati nkyakisaba annyambe oba ntwala eri gye yagenda oba mpa nnamba ya simu ne neetwala nsaba era mpaka nakati nkisaba. Kati ate ye mutowe ye muli yafunamu okwemenya mutima yakwenenyeza n'akugamba nti ye yabikola oba gwe wabizuula oluvannyuma lwaggwe okutambulako nga maama otambulira ku muwala we olabe ng'atereera? Obulwadde bumulumye atuuse ekiseera naye ne yejjusa. Bumulumye yejjusizza yakubuulira amazima gonna? Yambuulira naye ng'obulwadde bumulumye. Yakubuulira ku mwana wange nawe kenyini oba oli muzadde mukwano amazima gakunyunguka. Omwana ng'ali bubi. Abakuyambi n'omwana ng'ali bubi. Kati ye resite mwayogeramuko naye? Resite mufuna. Tomufuna anti munnange alabika yanyiiga. Ye munyiivu. Kubanga mbadde mmanyi nti oba mwayogeramuko naye omugambe munnange tubeeko amagezi ag'enjawulo ge tusala tulabe nga muto waatereera. Nze mutumira babaka naye era kyemmanyi alina kuntwala gye yalaga mutowategeere. Kati ye mutowe ali redde okufeesinga resite? Ajja mufeesinga obulumi ali mu bw'amaanyi. Tewali kyatajja kukola. Era mukadde nkakasa nti we tunaaviira wano
ensonga yeno bwe tunaagimaliriza ogigoberera ne tugiwumbawumba nkakasa nti mujja kubanga muzzemu okutabagana kubanga resite ye tomunenya era tomunenyaza ddala yadde kubanga resite ye atulaze omutima gwe omulungi nti ayagala muddewo mukwatagane bulungi nnyo nnyini ddala era tugenda kubanga bw'anaaba atuwadde ennamba era tujja kuba tukutegeeza musobole okubanga tujja kuba tuba followinga mpolampola tulabe nga mutuuka ku kituufu naye ng'omuto ye omuto wa resita ali mu mbeera ki ali bubi nnyo nnyini ddala kale obubaka obwo ngenda kubanga mbutuusa ku resita tunaba tuzzeemu okwogera naye oba sinakindi kubanga resita yatugambye tusobola okufuna ku mwami oli omwami oli eyamukolako tugenda kusooka tumufuna omwami oyo atubuulira ate byali bitya bw'aba ng'asobola kubanga mulaja ne mwagala mugendeeyo yennyini resita gye yagenda kati ye omwami oyo bw'anaabakkiriza okubakolako awo tujja kuba tutambula ffenna bwe kiraba kyetaagisa kumwegayirirako oba nammwe mwogerezeganye nga mmwe tujja kuba nga tukubuulira ensonga nga bwe ziri naye maama mukwano tweyanzizza ate munene obutatuvuma kuba wamba naye betukubira bakalaamuka kale maama mukwano gwange kale maama tukwagaliza olunaku olulungi emirimu gitambule bulungi katusabe nkakasa tugenda kubanga omwana wo yajja kutereera kale mukwano beera bulungi kale nnyabo weewaawo abagalwa abalungi ensonga zonna abagamba bannaye tetunenyanga bantu nga tetusose kuwuliriza naawe wali oleka kukalaamukira ku bantu nga tosose kutegeera kuwuliriza sayidi zombi ziri zitya olabye resite nno wabadde akalaamuka nno nga anyiigidde maama yamunyiigira naye maama naye tomanye yalina ensonga ze nga bwakugambye nti yagenda olaba muto wa resite yeetaaga okubaako ne kyakola era muto wa resite yasituka n'amunnyonnyola namugamba maama tusobola okukozesa ku busente bwa resite nga tannadda ebbanga ly'anaatuukira okudda sente zijja kuba zifunise naye ate ebyembi sente zaagaana ne maama naye teyamanya nti kubanga bagamba tuzaala mibiri naye emyoto gimanya ne maama yali tamanyi munda mu mutima gwa muto wa resite kyekyalimu teyamanya nti akasente yakatwala ate akakozese asiranye munne naye teyakimanya so nga bwe nabasuubiza tugenda kubanga tunoonya ku mwami oyo endagiriro resite gye yagenda atubuulira ensonga ezo zonna zaali zitya atubuulira oba anaasobola okubayamba oba taasobole kubanga abayamba endagiriro eyo bamikwano gyange resite kwe yatambulira tugenda kuba tunoonya endagiriro eya mukulu oyo eya resite gye yagendako endagiriro ya 0772 22 79 58 tugenda kubanga tumunoonyako omwami oyo atubuulire ate osanga anaasobola okuyamba abantu bano kubanga maama nga we mumuwulidde agamba omwana we ali mbulumi ali mu mbeera mbi nnyo naye nga ffe ab'amawulire era aba puroguramu yataasa obulamu twasalawo okubanga tugoberera ensonga zonna era tugenda kubanga tumanya ensonga gye zaggwera tugenda kubanga tunoonya ku mwami oyo ku ndagiriro eyo yennyini gye batuwadde asobole okubanga atubuulira mpolampola tugenda kubanga tumukubirako mpolampola katumunoonyeeko omukulu oyo ku ndagiriro eyo gye batuwadde tuwulire ate ye bannanga anaasobola okubanga atutaasa anaasobola okubanga atuyamba anaasobola okubanga abakolako nga maama bw'alaajanye kubanga maama ayagala akugambye nti kyonna ekyetaagisa ajja kukikola kyonna ekyetaagisa oba kwetonda oba kola kutya ajja kubanga atubuulira ate ensonga zonna tugenda kuba tunoonya ku mwami oyo mpolampola ku ndagiriro resite gye yagendako asobole okubanga atubuulira nga bwe byatambula atubuulire oba tunaasobola okubanga hello sebo nkulamusizzaako omukulu kakati amannya n'eddoboozi bampita Irene ndi wa mawulire era nga tulina puroguramu yaffe emanyiddwa nga ataasa obulamu kakati mu puroguramu yaffe eno tulinawo omulwaddewo omu eyajja n'atulaajanira era n'atubuulira yali muva Bulaaya omukyala bamuyita resite
Oreste yagenda e Dubai n'akola ebintu naye ne bitatambula bulungi kubanga yalekayo ne famire ye nga yaba omanyi nti abaana bagenda ne batitenkanya basobola okubanga bayamba famire zaabwe zibeere bulungi. Kakati ensonga yatugamba nti wamukolako bulungi nnyo nnyini ddala era twayogeddeko naye ng'atutegeeza nti ensonga ze zaaterera bulungi nnyo. Wabula ate mukadde we kw'ossa ne muto we gwe yaleka e Uganda embeera ate neetatambula bulungi. Oli bize nnyo badde okyalina byokola tugenda yanguyaako tusabayo akaddeko katono nnyo. Kakati nsobodde okwogerako ne mukadde maama n'atubuulira nsobodde okwogerako ne maama wa Oreste. Hello? Nsobodde okwogerako ne maama wa Oreste n'atubuulira naye sayidi twale tumunenya naye ng'ate oba oli awo tumunenyeza bwereere. Ye atubuulire n'atunyonnyola emukwano. Funa akaseera akatuufu nkubireko. Sebo. Sobola okuwuliziganya kubanga mbadde nabyo enkola wano mbijjise nnyo. Obadde oli bize nnyo. Sobola okunyonnyola bulungi by'oyagala okumbuuza. Sebo. Kale sebo tugenda kuba tukuddira tulabe ate ensonga zonna nga bwe zinaatambula. Weewaawo omukulu oyo yendagiriro nno eya Oreste gye yagendako. Endagiriro eyo ngenda kuba nziddamu buto ngibawe endagiriro eyo naye nga mumanyi nti abeera bize wano nawali baakolako babeera bangi nnyo nnyini ddala tusobodde mufunako katono nnyo naye bwe tunaba tumufunye era tujja kuba tumubatuusako butereevu. Endagiriro 0772227958 yendagiriro Oreste gye yagendako kubanga atereza obulamu embeera neteera bulungi nnyo nnyini ddala era Oreste mwamwewuliriddeko ng'ayogera nti embeera kati nnungi yaterera wabula asaba ne maama oba ne muganda we basobola okuba nga batereera batabagana bulungi nnyo nnyini ddala nga bw'omanyi nti puroguramu yaffe yataasa obulamu tutera okuba nga tuyamba abantu mu nsonga zonna mu mbeera ebeera gye baba baawukaniddemu tusobola okuba nga tubawumbawumba ate ne tusobola okuba nga tubazzaawo ne bakwatagana bulungi nnyo nnyini ddala. Ne maama tumufunye era n'atubuulira sayidi ye bulungi nnyo mugifunye bulungi nnyo nnyini ddala. Kale bwe tunaba tufunye omukulu oyo tujja kuba tumubatuusako obutereevu naye ng'olunaku olwaleero tetugenda kuba nga tusukako wano muzikirize akadde mukwano gwange katuliridde empiiga tetugenda kuba nga tusukako olunaku olwaleero. Nsigadde nze Namwanje Irene akuume omukuumaggulu atakuumira mpeera.